Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. But si mwena buli sector na jolimo era ng'atandise bwenti. Tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu asoma era n'akolifayinga n'abandi bimwogerako asaba omulimu ne bagumuwa n'asobola okuba ng'aweereza eri eggwanga lye. Ebigenda mu maaso mu ggwanga biraba. Obulwadde bungi obutambula mu ggwanga abantu bangi bafa naye ng'ate bannaffe abakola omulimu guno gw'okutaasa ku lwa Katonda be tuyita abasawo era omusawo ye muntu yenna ku nsi alina okuweebwa ekitiibwa n'okuba nti alya bulungi asula bulungi nga buli kimu tafuna stress. Ne tugenza okiraba nti mu failed state ey'obukulembeze obukyamu obutaalondebwa obwerimbisimu bw'olimbisi nga Ayise tibabula otabasala mutano wakalekize buli kimu akikozesa mmundu. Wetwogerera essaawa zino Uganda eri matigga g'ebyenfuna nga bwe nabanyonyodde olunaku lwa jjo nga kati wetwogerera ensimbi ezisinga obungi mu ggwanga kati teziriiyo nga ssente zibeekubyampi nga n'ebitongole ebisinga obungi tebitalina nsimbi zisobola kuddukanya ebitongole bino. Wetwogerera abasawo batandise okwediima buli kitundu kyonna ekya Uganda naye era nga bumanyi Prime Minister ono atunulanga ennaanansi n'etera okuvamu mu naanansi ne baminisita bane batandise okukangakanga abasawo bano nti mutagende ku mirimu ku lunaku olw'ebbalaza mu kifuwe nga mukizza munda bagenda bagoba ku mirimu. Bavudde ne bagamba buli musawo yenna oba nansi oba dokita ali mu kwekalakasa essaawa zino ng'atadde ebikola wansi olw'okuba tebannabasasula nti by Monday oba ku Monday mba temuzeeyo ku mirimu bagenda bagoba bali ku lutinge abasawo abapya kati njala baga abanya bali bassebo ng'obudde bukyali. Ekiri atabala kikiri nasigadde waka. Mubadde musoma history byafaayo mu nsi zonna. Ng'ekintu ekisinga obukulu nti ensi kasiteba ng'omukulembeze atudde mu ntebe si yalondebwa mu Bannayuganda oba bannansi. Buli kimu kigenda nga bwe kirina okubeera. Essaawa zino abasawo bajja emyezi 6. Mulya, munywa, musomesa abaana nammwe mulina ebizibu byammwe abalamupangisa. Ne omala otya emyezi 6 nga tofunye musaala. Oli dokita, oli nansi. Kitegeeza mufuna stress ne musasula kutuusa service ku Bannayuganda ne mujjanjaba bubi. Njala bategeeza ensimbi ze mubabanja ziva wakatikako kubanga mwezifuna olw'ensonga muzikolerera. Kati gwali omusawo biro Museveni ne Prime Minister babatiisiza tisitani mutagenda ku mmale bagenda bagoba ku mirimu njagala bawagaabwa. Yagambye bagenda kulikulutinga abalala tebalina de n'ekikumi kisobola kulutinga de nansi kabeeredde okuyita tebakirina. Bw'aba balemeddwa okusasula mmwe already abalina contract nga tembabanja na sente tembabanja kintu kiriya mumwetaganya muli settled mulina amayumba mulina buli kimu banaasobola batya okulikulutinga abantu nga balina obafunira ennyumba balina obafunira medical insurance balina obafunira buli kimu bagenda balikulutinga batiisa. Omwaka oguwedde omukulu yemu yagamba nti mutasobola genda kukola agenda kuleeta abacuba agenda kuleeta abasawo okubajja ecuba. Nembuuza okujjako ng'ono musajja Windows zayika ngera bwe tumugamba. Bw'obanga olemeddwa okuliisa abaana kiki ekikuguza obubizi obwabitanga? Okitegeera Museveni bw'oba tosobola kulabira abasawo ba Uganda. Owava otya n'ojja n'oyinogamba tugenda kuleeta abasawo okuva ecuba munne bali abasajja ba bbeeyi. Buli musawo muleeta Uganda yekkokkolera basobola okukolera ekitono ennyo omuntu asobola okukolera 5,000. Kati bw'obanga owe miliyoni akulimye okusasula ow'emiliyoni 5 akulimye okusasula oleeta miliyoni 15 gogenda okusasula brains are monkey. So mwenna mbagamba tebageza ne babatiisatiisa abasawo ku Monday temulinyayo bamale basasula ssente zammwe kuba zibagenda basasula teziriyo kati kambabikire. Bwe mumulooza nti ekikyali kituuza mugende mukubire ku bantu akakiiko akatwala abasawo mubabuuze essako yammwe ssente zirimu. Temulina wadde n'ekikumi n'eki mu ssako y'abasawo kubanga ne ssente zennyini eziteekebwamu Ministry of Health nga mumanyi bulungi abajambula abagirimu era nga Museveni yabakozesa ne ssente bazibba mudda. Kati njala bagamba tebabatiisatiisa muddeyo ku Monday ate ekiri tabala kyekirina asigadde waka. Abasomesa kye kimu mugende mukebere mu ssako zammwe temuli ssente. Nammwe temugenda funa misaala tebagenda bongeza simanya basomesa sayansi nammwe temugeza bwe mba muteeka musulewo bintu musule mugende kubanga kino kye mukola mumusomesa eggwanga. Abasomo mujjanjaba abalwadde kati mubanga temusobola kufuna ssente zibabeeza mugenda kujjanjaba muti abalwadde kitegeeza mugenda kufuna stress emirimu gibaleme muttira abantu bwerere musigale waka demonstration zitandike buli muntu asituka kubanga kino gavumenti eri mu buyinza tiyalondebwa bantu. Kyovola n'ensimbi ziganya okutambula okujja mu bitongole okuba teziriiwo bazibbadda. Banki ezisinga obungi ku international level ziganya okuula Museveni ssente tana kyagenda bakolera. In fact babadde baproposing nga musimayi budget bagyongereyo mwali mukiwuliddeko kubanga agenda okusoma budget tanadde omuno gw'ennusu gwagenda okusomesa budget eyo. Kitegeeza tuli mu failed state kati buli musawo yenna gy'oli mu Uganda obanja emyezi 6 tosasulwanga. Weekalakasiza bakutiisatiza mu kumale batudde bagenda kugoba mune tuula bakugobe kubanga ne bondo okola ssente teziriiwo ate tebalina ssente zigenda kulukulutinga bapya ekyo mukimanye
kati minister oyo akutiisatiisa bibabbi nnamba emu ekintu ky'okutiisatiisa kyakoma dda eno tuli mu .com era musobola okugenda mu nsi eziriraanye ne musaba emirimu bagibawa muve mu Uganda oba mutekwase bikola kubanga eno failed state mwegatte ku bantu mutandika okulaga Museveni nti si ateekeddwa okufuga eggwanga kubanga eggwanga liri matankane ng'empaleze so mwenna abasawo abasomesa mwenna mbategeeza mutandika okwekalakaasa UPDF mwate sinza baga kuba kindeeta olwaleero kizibu nnyo bwobanga oli mujasi wa poliisi genda okebere mu ssako yammwe temulina ddi n'ekikumi n'eki bwobanga omujasi wa UPDF mu kisaako kyammwe temulina ddi n'ekikumi n'ekimu nga n'abadde akulira ssako y'entebe bamusse ago nago ngaleeta kitegeeza ki ejabalula esiridde mwenda ba public servant kyekiseera mukwatemu byemwe muddukire ekibabu gavumenti eno eriko eyatwerimbikako nga tetwalonda yo ekintu kigenda kugwa essaawa yonna nze mbabuulira tebalina sente bagenda basasula action is better than words mutudde temuddayo kubanga eddwaliro batirimu ddagala ng'eddagala balibba temulina misala for 6 months muba mukola mulimu ki ekivunulwa nti mwe kennyini mwe mugenda okulya mu nsi yammwe olukwe a failed state is a failed state tebalina the single coin mu treasury tebalina wadde ekintu kyonna kibagenda bbawo so tebasobola kugenda ki tebalina kyebasobola genda bakulya so tebabatiisatiisa eyo message yamwe badde mu kiguliro gikyale mwena ba public servant bingi nti oli musawo stay home togenda kukola nga mukikoze kyebabatiisatiisa mutadde kumali bagenda bagobe tebalina sente zigenda kulukuzinga bala police temulina sente mu ssako abalamu tuttemu akatabo basasulanga kiki mukola mu police tugenze mmaje mu ssako zammwe temuli wadde ekikumi n'eki kiki kye mutuddeko ng'ensi egenda mugiraba nga ate muli batendeke mwemba maze ekiguliro gikyalino kimaliriza kati njala tandika video ngabe nabagambye nti video egenda kubeera security alert saagala baluisa nnyo nga sibawadde information olw'ensonga alright ekigenda maaso mu Uganda amuyinza okuluza nti kyakusaaga si kyakusaaga nzize lunye mbagamba nti waliwo enteekateeka namutayika ey'okusaanyaawo specifically abantu mu kitundu kya Buganda bingi nti oli musoga oli mu Nnyolo oli mu Konjo oli mu Lugwala oli mu Toolo oli mu Nyankole oli gino ng'obeera mu Buganda mw'osiisira naawe kino kikkakatako bagina tandika okuteba batemula ngera batemula n'abaana bammwe wetwogerera waliwo enteekateeka namutayika gavumenti ya Museveni mu lukolo okutta abaana abato mu Buganda bonna nga kino bakikola batambula jukira baali balese kisikimu ekyokugema abaana kati bakyabagema abaana abantu bavunda ebisambi abaana tebakyasobola kuyimirira abantu abasinga obungi abaana babe balwadde bali mayumba tebakyanasiriza basobola bakozako mbadde ndyawo nga teziri busa drone zange zitambula zirawuna ne zigwa ku kabinja kw'abantu abakola government aba state agent batambula ddo tuddo mu byalo nga bagenda bagaba eddagala bali wa family z'abaana mbuli akifuba eddagala lino balitambula baligabira abaana bazadde b'abaana mbuli akifuba eddagala balita amoxicillin 250 nga mbulikola ku kifuba kati obusibu obuli mu kino munnange bamala okukola ekintu kino bakugamba nti tuwe essimu yo tujja kukubira tukubuuze omwana ali atya ku ddagala lyetwamuwadde wamuwadde okumira eddagala lino butwa mulitegeere bulungi neddagala ebagaba liiryo eryo eddagala butwa mulitegedde bulungi gavumenti etambula eriwa abazadde naye eniritaani mbobalekera essimu yo bakubire bakubuuze omwana ali atya gwe bawadde eddagala butwa bulungi nnyo buli famire bagenda bagiwa kati njala bagamba temugezaako wadde n'olunaku n'olumu okugamba nti mujjira abaana bammwe mbawe eddagala lino kubanga mugenda kuba kampuni ezikola eddagala lino kampuni za Museveni ndooza mulira bulungi KPIA ekola eddagala lino batambula baligabira famire z'abantu mu ddagala lya kifuba naye bwe baba bayetaaga essimu yo oluvannyuma bakubira bakubuuze omwana wo ali atya oliraba liri eddagala gavumenti etambula egaba mu kyalo kyonna naye baligaba mu Buganda specifically eddagala lino lya butwa eddagala lino lyaki lya butwa batambula baligabira mu Buganda baligabira famire z'abantu naye obawa n'essimu obabuulire results zinaba ziyimiridde zitya after ngomaze okuwa omwana w'eddagala naye ng'eddagala lino butwa ndoza mugenda kitegeera bulungi nnyo liiryo kati njala kuzannya voice note yalimu ku drone zange mugiwulire ndyabategeeza kubanga abantu bakambwe tebakyagala kutya so omuntu ng'ali eyo mutegere bulungi oli bwajja mbu akuwa eddagala lyawe lya kifuba mumanyi nti baba wabutwa baana bamwe kubatta empiso zikyagaanye kati baagala bayita mu ddagala lino ery'obutwa so muwulirize bulungi voice note eno mutegere bulungi nnyo kyekigenda mu maaso mu Uganda tulyoke tugende ku programu entuufu eyandeese aya basi wuliriza
Lumbuye nkulamusisa wasizotya ssebo afige tulino Mungu akyakuuma nsonga zo zoyogerako ez'okugema abaana kati waliwo ate kibatandise okugaba eddagala mu byalo mbulya kifuba amoxicillin wa kids amoxicillin kids mwana omugamba amira empeke emwemu ati Mungu yangasanya nsoboseza ningenda ku mukyala waka nasanze omukazi bagamuwa naye tiyagawa ku mwana kubanga sisemeze munyonyola buli kimu era ebifanye bye nabifunye nga nabikuweereza wano olabe kiri mu ggwanga abate bagabye amakerenda ago basaba n'essimu ey'omuntu awaka gwagabidde ki amakerenda mbe bajjamu kubirako bamubuuze omwana ali atya kitegeeza balina ekigendera kyabwe kyoza osomesako ebbanga lyonna kati mabegako badde bagema mbe abaana kuddukana kitegeera era mukazi amugamba tugewayo omwana okumugema baluli balina ebigali bamugemamuuko nemugamba atabule amanda tusinyirwa amanda muwanywe naye lwamuwaddukana kimuganda wange kankolera ebifaananyi bye naawe birabeko tomanyi oyinza obereka ku bantu balaba amakerenda ago naye gakolezebwa gundi kampuni eri awo ku stretchers yentinde gakola kwagaliza olunaku olulungi aya basi awo nvuddewo nabagambye saagala kulwawo kati ndowooza njagala tandika ne information entuufu eyandese alright ekyo mukiwulidde abazadde kiri gye muli okusindikira baganda bamwe evidiyo eno mugisale mugiweereze mutegeere abaana bemulese mu byalo kiki bakola ntandise bwenti ennaku zino nzija nkola vidiyo nze netambulira neŋŋenda nembaga egenda mu maaso mu Uganda temujja bitegeera nabategeeza nti akakodyo akali mu kuwummuza abasirikale abali ku ddaala ey'amakulu n'amatono kakodyo kakutta abasirikale nemulowooza nti nsaaga wetwogerera olunaku lwa jjo nga lukeesa ekiro ekikeeseza olwaleero omu kubabadde bakulira ssako y'abasirikale mu bitundu eby'Entebbe omwami ono yattiddwa mu nkola gye battamu omugenzi Kazini era nga yattiddwa muzimu guest house omwami ono ye Joseph Mukurayine yattiddwa olw'ensonga nti abadde abuuza ebibuuzo bingi nnyo ku ssako ku nsimbi ez'abajaasi naye ng'ate ssente zino tezirinaako we ziri kitegeeza omwami ono naye yattiddwa mu ngeri ey'ekyonoonero olw'ensonga nti omusajja ono atandise okujja bannayuganda nakabala nga yeetegekera okuba nti abasirikale bonna abasinga obungi mugenda kuba temukyalina nsimbi y'oyo Joseph Mukulayini eyattiddwa mu guest house ono nabadde ku ddala lya meja nga y'omu kubadde bakulira ssako z'abasirikale ba UPDF naye nga abadde abuuza ebibuuzo ku nsimbi za ssako za UPDF ani azirya ono Joseph Kulayini yattiddwa olunaku lw'eggulo era bakyakola ebibuuzo ku social media ne mawulire bafumbafumba story naye ng'ekikulu bamusse ono meja mulamba kati weŋŋambidde aba UPDF abalowooza ne mugenda kufuna akasiimo n'ensimbi ze musevinga zabajjako zonna famire ya Museveni yezirya era nezeggwera bulungi nnyo nga nabo gye simufungize y'ensonga lwaki buli kimu temugenda kifunamu okujja kukusituka mulyoke mulwanire eggwanga lyammwe ono mujaasi munnammwe yattiddwa ali ku jjaala lya meja n'abala bangi bagenda kufa nga nabo gye simufungize mutegedde bulungi nnyo so awo nno wentegereza abajaasi ba UPDF mwenna buli omukyali kyekiseera muleme kufa nga biyenje musituke mulwanire eggwanga lyammwe mulizeewo kubanga mutalwanirira abantu bammwe kitegeeza mugenda kuba mufudde togge nga temulwanyeeko wadde okufa era nsaasidde mwenna abagenzi okusayininga embuya kye tuyita retirement certificate oba okuva mu magye eyo mwasayinze death certificate nkiddamu buli munnamagye yenna yasayininze retirement certificate mbw'ovudde mu magye it wasn't a retirement certificate it was a death certificate nkiddamu it wasn't a retirement certificate it is a death certificate okusinzira ku information gyenina to prove this last week nabagamba oba 1 week and a half back nabagamba nti waliwo olukwe olw'okugjawo bannayuganda bannakabala abaddukanya bizinensi n'abanene mu gavumenti bweppo n'abanene mu magye ne mulowooza nti nsaaga wetwogerera essaawa zino ne bagamba nti bagenda waliwo ku dita egenda okuwapeniga kubanga muhoozi constitution tena wayina kuyimirira kufuka president wa Uganda ne babayise mu NRM it is impossible n'abayise mu parliament it is impossible ne babajjewo Jessica Alibombo azinya vice president it is impossible kyonna kyalina okukola kiri kintu kiki ku dita
Mukino Yoseti bahabula tabasira mutano wakati jinsi ya tamzizeni nsanga bisibe we yasabira muganda we kale nasabira muganda Kagame amwe backup kumaje in case ono mwana abasobodde okukola kudita amaje galo gapenga gamukuuma. Kino yakikola nga akimanyi nti 95% amaje aga Uganda omuli aga SFC omuli aga UPDF ne military bakowa Adamu 7 ne family ye n'omwana yenyini bamukowa kuba tasobola bakulembera. Kino amaje gano nabagamba kagenda kujja agamu gaali gayingira dda era nga bangamba gaali ga stationing dwa ku speak resort mu Nyonyo eyo nga jegeraka ne final send off eyingidde olwaleero era drone zange gezibadde zitambulira zisobola okunsindikira footage okulaba nga amaje gano gayingira dde babuzabuzisa agamu gajidde mu motoka za UN agamu gajidde mu ngoye za bulijjo agamu gajidde mu motoka eziri nga zibuzaabuza neze drone zanzibali za confirm zedda kuba nabagambe da kumacha nti amaje gano gatandise okulumuka nga yingira mu Uganda. Jukira nabagamba nti waliwo kye tuyita replacing the indigenous Uganda with the foreign soldiers from Rwanda as a backup nga bagenda kubanga bawa orders. Kino kitusolwa nti abasembyeyo okuyingira olwaleero officially bawayingiridde mu motoka kubanga jukira abasembe bayingira kiro kati bali bayingidde misana ng'enseera era njala ba footage yennyini mulabe bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti nze information yange gyembawa ebeera teriiko wadde omuntu asobola okuba nga agidawutinga ngenda ba video zino muzire bulungi zonna kubanga saagala saategedde saawulidde ze zino video bulungi bwezitambula. Njala bo video zino zonna muzirayi bulungi nnyo muzigwe nnyo ali mulyoke mutegeere nti ensi weraga si walungi. Njala gibadira bulungi mugire bulungi nnyo. Mutegedde bulungi omanyiza information yange njibawa nga kuliko n'obujulizi saagala gamba ate gundi yatuwadde information tekuli bujulizi aya basi kati mugenda kwetegereza bulungi nnyo mutugende maaso. Kyabongera saagala mugende musajja atuwadde information teriiko bujulizi simanyi teriiko ki nze mbawa information ng'eriko obujulizi buli kimu kyonna ziizo bakozesezza baasi nyingi nnyo omuli neza Trinity n'endala nyingi nnyo ezivudde olwanda okuyingira eggwanga lya Uganda. Ezo mukitegedde bulungi wano zibadde baali bakyamye kufako na kunywa ku mazzi bamaze okuyingira eggwanga Uganda. Nusa mutegedde bulungi awo nno saagala balwisaawo okujjako bategeeza information endala eyandeese tugende maaso. Alright. Nga mazo bategeeza nti backup force emazo okuyingira mu ggwanga Uganda. Kiki ekiddako? Kati gwe jeno gwe bawummuza, gwe meja gwe bawummuza ng'oli mu UPDF simanyi oli mu military. Kitegeeza gwe yakalole esiridde. Gwe yakalole kola ki esiridde. Mu kifo ky'okubattanya enseenene nga mwetuddeko kubanga oleda amaje gali gayingidde.
Olige yasaba omulimu ddala mwebuzabuza nga bafuka banaba nti information gyatuwa agijja luddawa nawe gendo gawo omuntu omulala agikuwe kati nze mwa information mutegeere nti backup musajja gye yasaba okutuukiriza ekikolwa kya mutabani we okutwala obuyinza by force yiye etuuse kyova mu Uganda temuli kintu kigenda kukolebwa essaawa zino nga tukyalina military government tuyina kusooka kujjako military government na buli kimu kyonna mulyoka mutegeere kyo kigenda mu maaso mu Uganda kati ngenze maaso tugende maaso na information endala moruka mazo ziraba ziyise ezimu bazibuza ziyite Tanzania endane ziyite Rwanda nebyo na tuteka drones zaffe nezizoka nezigenda maaso nezibawa buli kimu ekigenda maaso tugenze maaso ekikwekweto ekigenda maaso okujjawo abasirikale abanne mu ggwanga kitandise okugenda maaso era nga wetwogera omusajja oli gwembala ze meja abadde akolagane abadde akuuma ensimbi z'abasirikale eza sako ye bamugjewo olunaku lwajjo ono ye bamugjewo olw'ensonga nti abadde ayingirira okusaba ssente ez'abasirikale nga nazo takola ki taziraba era mugende mu maaso nga mwetegereza bulungi nnyo nga mutegedde ki ekigenda mu maaso mu Uganda olw'ensonga nti essaawa yonna wandigwawo ekintu ekizibu Museveni ne mutabani we bapulaninga kudita ayinza okuhapeninga essaawa yonna njagala omuntu ali kuno ombuulire mu bitundu byonna bw'oyita essaawa zino bukyanga tumala akalulu ne tukatuukamu okutuukola pressure wegenze nnyingi kiki ekibeeza amagye ku nguudo za Kampala okwetoola mukono wa Kiso Kampala weebuuze kiki amagye kati gagala kusinga n'abantu ready block ziringa ready block kitegeeza balina ekintu ekine kye beetegekera naye okusinza ku information drone gye mpadde ngambye bwete damotegeeze abantu bwewategeezaako naddala abaddukanya bizinesi mu Buganda begendereze nnyo ne amagye agawumudde wagawawumuza mu kigendero ekipya ekiriwo ekya okutabangula eggwanga abagenda okuwamba obuyinza abantu bangi bagenda ddusula mu akaba najjawo n'empisa information abaganda bagenda okuttibwa mu bizinesi mwali mulooza nsaaga kitalo nnyo kitaffe omusajja omu kubadde basinga ensimbi era businessman mukulu Atanasi nanyini Maria Flow hotel esinga obunene mu Masaka bambi bamusanga mu kisenge kye kimu ku hoteli nga yassiza dda ogw'enkomerero okunoonyereza okugenda maaso era state yakuyingidde mutekereza kunoonyereza kuba kimanyi omwami bamuziise endoza yesterday nete wabaddewo okunoonyereza nnyo kw'amaanyi okusinziira ku drone yange ngambye nti egimu ku mirimu 7 gyawa ba agenti bali mu bitongole by'enjawulo okuba nti bapoisoninga n'okutemula bannayuganda balina ssente omukulu ono nanyini Maria Fo mukulu Tanasi yaweebwa akatwa akamujja mu budde nga nabo gye simufungize era drone zange zintegeeza tegeeza abasajja n'abakazi walabula gye buvuddeyo katono okubyokwerinda byabwe begendereze nnyo nti mu process eno y'okwagala okutwala obuyinza by force abantu bangi bagenda kuttirwamu muno mwe muli bannabyabufuzi mwe muli abantu b'ebyensuubula mwe muli ne bannamagye kubanga bagenda kukozesanga omukisa nzize nkuba information eno okutaasa obulamu bw'abantu nga mbategeeza nze siri wano nti n'oluganda wange nti oba nina kinedda ndi wano okutegeeza bannayuganda besaagala baffe sisobola kusirikira information naye ng'ate nina ogibawa kati mwenna abaddukanya bizinesi mu Kampala banyaza arcade mbategeeza mwegendereze abajasi ba UPDF temufattoge nga musobola okwerwanako mbategeeza mwenna abantu abalina bizinesi nga mulina akasente mbategeeza era kinabage mujje sente mu banka sade mu siru mujje sente za mu banka kubanga ne banka zennyini zibadde zitereka ensimbi zammwe zitandise okuggalawo nga nabo gisimufungize ekiddako ki bagenda kutwala ensimbi zammwe nammwe kennyini babatte nababuulidde ekibbattaka ekiri mu Buganda kiri mu Buganda wokka kiki ekigenda maaso kubanga baagala kweddiza ttaka lya Buganda na buli kimba kitwale eyo nafulofuta okumula ku social media biki ebitambula mission nteeketeeke njagala bategeeza naye mbanga muli wantu mutudde abantu 10 abantu 7 abasinga obungi siba batuufu babafuna obusente okuva mu state okuba nti babega naye nga kibabegera kwe kuba nti ono musajja ayagala kutta bannayuganda kati njala tegeeza mwenna abantu bannayuganda ddala baddukanya business abasajja aba UPDF please mwerwaneko ng'obudde bukyali mission y'okubatta weeri mwabasuubuza balina akede mu Kampala ne business mission y'okubatta mweri tekyukanga olw'okuba nti bali basobbi mission yaabwe yasooka n'ebiramu mazo gikuwa tekitegeeza nti obudde busobola kukutta kyekisooka ekyokubiri tekitegeeza nti mukisuubira okujjawo okukyusa gavumenti mu buyinza n'amaanyi kyetuyita kudita buyinza okuwona kyebagala okukola kati bagala kukozesa kudita mu kavuyo ako bugenda okera ku makya bagati gundi bamuse kubanga mu kavuyo ako tewabeera omuntu n'omu agenda kuobuzanga vuba nga bakola ki kitegeeza nti mubeera collateral damage abafiiridde mu kavuyo ako obutafiira mu kavuyo kano ngenda basaba nga nabo gisimufungize
abantu abanakyusa eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abasajja bagwira kyekiseera musituke mulinyumiza ki abaana bammwe ng'omunyarwanda yawamba eggwanga nkiddamu musituke mulinyumiza ki abaana bammwe nga abasajja bawambye eggwanga abanyarwanda amagye gago nga balazeeko gayingidde temwena kyemugenda kwerimba naddala abasajja n'abakazi abaganda abakyefuula nti mukolera Museveni nga Museveni si munnammwe both ng'oli mu diaspora ate ng'oli ewaka Museveni talina kyakwagaza kubanga agenda kutta nga bagenda kussa abanyarwanda nabagambye department ezisinga obungi mu gavumenti zigenda kugalowaawo n'abakozi basindikibweka by force kuba tewali ssente kiki ekiddako mugenda kitegeera nti embwa etandise okugaaya emmwanyi mbasaba musituke buli omu akoze kyayina musobole okutaasa ensi yammwe bana abasajja si bannayuganda ekyo mukitegedde tukibabulidde emyaka 7 mukitegedde naye mulinda ki yoseriti babula otabasala mutano wa kalezensi yalete bwe yajja okuwamba eggwanga lino yayita mu bannayuganda yayita mu baganda kati gwe omuganda agawumbidde gwe munnayuganda ali ku social media atasobola kubaako kyoyogera oba kyoteesa please oba oyambirawo ensi yo ensi bagenda gijjuza omunyarwanda ojja kuba nga tokyasobola kusaba muli mu Uganda nze okoose tebajja gukuwa nze tuhayiro tebagenda gukuwa nze muwanga tebagenda gukuwa okujja ng'oli munyarwanda ekyo mukitegedde bulungi tebagenda gukuwa Museveni tabanga ku munnayuganda ekyo mukimanyi family yonna tebabako bannayuganda bonna basajja banyarwanda mudidde eggwanga mudirese muli obusente obutonotono babawa muweeyo eggwanga balitwale nabagambye buli kimu kigenda kunya kigenda kudda mabega sabbuuni ayingidde omutwalo amafuta gayingidde akakaaga gagenda mu 7 abaana bamujja kuba nga baziza ku vidi nti school fees twazongedde oba tolina mwana muzi ewaka muganya okusituka muganya okubako kyemukola kuba bakuwa miliyoni odda mu kkola olugambo bakuwa akasente esente zigenda kuba tezina mugaso kati gagamba jenze information yange njibawo ne mbawerako na buli kimu ekibira kyetaagisa mazo balaga kiki kigenda maaso mu ggwanga nkibalaze bulungi sagala saategede saawulidde gw'omuzadde ng'oli mu Buganda oba oli mu Lugwala oba ova ludda ng'oli mu Buganda making sure toddamu kukkiriza muntu yena kuleeta biragalalagala ng'abiwa abaana ogenze mu ddwale wakubye eddagala effu kuba gavumenti bwetyo bweri ogenze mu banka tosanzeeyo ssente abantu bangi batandise ogenda mu banka nga ssente zaabwe teziriyo naye nga nkibagambidde ebbanga ki mbagambidde ebbanga ki mugende mujje ssente zammwe mu banka mbagambidde ebbanga ki mbagambidde ebbanga ki okuva mu akeedi ezo kiri muli fogwaffe tugukoze kubanga teri TV radio station egenda kuwa mawulire gano amagye gano gayingidde teri wadde TV wadde nennema egezezzaako kufulumya footage ono teriyo teri wadde TV radio station eyayogedde ku meejo ono owasako etwala ekitundu ky'entebe kyonna teri wadde yamwogeddeko nti baamusse teri wadde yamwogeddeko wuyo musajja wattu teri wadde yamwogeddeko ne muli omutudde aba UPDF batamu uyo musajja atu muna Uganda abadde alwanira abasirikale uyo bamuse bamutugidde muloji musajja mufu kubanga ensimbi z'abadde abanja ku abasirikale banne teziriyo oli wa UPDF oli mu ttenti ogenda kugivaamu ddi gwe omusawo esaazi nagenza okwekalakasa gwatiisiza ogenda kufuna disere ezirisa abaana bezibaweerera nawe ogenda ozimbeko akayumba ddi owa UPDF kati bayingiza abasirikale abasukka mu 1,000 abanyarwanda bagidde ku perolo
eno mission contract wakati wa Museveni ne Kagame nti Kagame ayinza okuba yagenda osasula abasirikale bano ne gwali mu Uganda ayina okulwana onule gwanga lyo oli awo kanudde amaaso tunudde abasirikale bali Somalia mazo mwaka mulaba temufuna sente kyokka sente zammwe African Union ne UN zisasula sente zo genda kuzomweza 27 ne zigwa ka account zammwe babagamba sente teziriyo muri Somalia bakuba bomu temuli amere muri wakamutudde mwezinze baba fula export nga neje mugenda ku kichuba tebabasula sente kiche muliko wakite muzukuka nze munnanga ate mwabayita bambega simanyo bega nze tebakyantiisa nze tebakyantiisa kuba kati nasalawo nasalaleyo kubanga okufa kumu n'okuzalibwa kumu kati gwaddeyo musimanyi bantiisa olejja mu inbox yange yakakulya mu inbox yakugulira essimu yayine mundu lwaki atajja mu inbox yo mbwa kutiisa mutoyogera lwaki tuyogera ensi yo bagitwale ng'osirise kyokka ng'okimanyi omuntu agitwala ensi yo munyarwanda kati babayingiza ogenda kukola kimu otakisituka babayingiza mbakuddemu gwe yakatuuko bali toliiwo nzikuddemu video Ziyingira ogenda kudda loddawa bayingidde ne wakuba ekirayiro mbongenda kulwana eggwanga Uganda otudde ffe tukola ogwaffe TV kizitasobola kukola era mutunenya naffe ogwaffe tugukoze n'owulira oli mbusimanyi akaluto kaveemu no tulina okukola ekintu process by process akalulu kano tulina okuexposinga mu 7 ne international community emanye nti ono buli kimu akikoze kiweddeyo kubanga ebyo bannayuganda batategeera nti okulwanyisa dikiteta muyita mu process by process esooka amenya constitution si yaggwanga yokka n'ekibiina agimenya njera kubuuza mutabani woono omugenzi olanya Museveni gwe yettira bwe yabadde ajja okumuwa kaadi bayise gundi bayise delegates conference ey'omu northern Uganda okulonda omwana oyo no it was order from above yabaddawo kitegeeza ne constitution y'ekibiina yaki agimenya kubanga yayina byayagala constitution yagimenya parliament yagifuula kinaabiro in fact kati njala bagambe mwalabye akakiiko kakosase akaffe waliwo mission enteeketeeke drone zange ez'omu parliament zaŋŋambye nti akakiiko kosase akaliko bannanuupa bakubuuza ebibuuzo njala mwegendereza ennyo waliwo emboozi enfumbire ku mitimbagano egamba nti ebibiina ebyefula ebivuganya gavumenti ne gavumenti yennyini bali mu nteekateeka esiiga ekibiina kya nuupu n'abakulembeze baakyo naddala ba parliament etoomi nti basinze okukola obubi bukyanga Uganda parliament ebeerawo era bali mu kirinnya kimu ne gavumenti olw'okugikkiriza okulya enguzi n'okukkiriza abakungu ba gavumenti okulya enguzi njala babuuza era bino ebibooziboozi bitambula bibiri ebirowooza nti bibadde mu byobufuzi njala bategeeza omubbi omukulu ye Yoseti Bahalota Basiramu mutano wakaji bano bwe bajjawo off camera bagamba bammemba ba parliament temulina kyemusobola tukola kuba Museveni yatulonda ate Museveni yatulagira kati temulina kyemusobola kukola kakatuba tugoba temusobola tugoba bakibagamba opening camera zivuddewo era babasekerera kati gwe nojja n'ogamba simanyi bammemba banuupu abakola ku lukiiko obuliza buli bw'enguzi
tebalina kye bakoze omulimu gwabwe information bagifulumiza beexpose abasajja naye era ebisajja bya government bigamba ate simanyi nupu nafu mwababbi mwabba okuva olunaku lwe mwajja nakati mukyabba temulekerangayo okubba omusango muguteeka kwani kitegeeza nti mwogere ebiboozi byammwe anytime mwegenda kujja ne bw'onooba oli Chicago n'oba oli Toronto n'oba oli Bungereza nga gavumenti ekise mu bbanga ttono tugenda bafuna mwenna mugenda kuyitibwa buli omu annyonnyole ekigenda maaso otwogerera essaazi n'ababbi bano bali mu kutunda bizimbe byabwe mu sayidi z'Ennajeera Namugongo Kira Ntinda byonna bali mu kutunda apartments ze baazimba omuserezo w'omusolo abasajja n'abakazi abakola mu gavumenti otuuka ku apartments zaabwe ziri ku international standard nebo omubuuzi omulimu gwakola mu office ng'afuna 1.5 million omwezi nenga ali worth billions and billions of money of properties nomboza zijja luddawa ze sente ezigula eddagala ly'abantu abalonde basiriimu ze sente zinoteekeddwa eddagala malalo ze sente za sako z'abasawo ze sente za sako z'abasirikale aba UPDF ze sente ezina okutambuza gavumenti n'emirimu gyayo bazibbye kubanga bo omulimu gwabwe gwakubba kati kyebakola kiri bwe kye batandise okukola muwuli ekiboozibozi ekitambula simanyi bitaatuule baba simanyi banka ali mu katone banka simanyi bammanirenda baagala twala bizimbe bibiri no omuzannyo guli bwe guti bitaatuule emu ku box era nga bitaatuule box ya Janet Kataha ebyobugagga byalina 70% bya Janet atya nti gavumenti bw'ekyuka ebyobugagga bigenda kukwatibwa balina bitunda bagenda kukola batya basindika bitaatuule newola ssente ziri worth those properties n'atazaayo ssente ezo kati yo banka nesindika babachi nesindika blockers baayo bateke ebizimbe ku auction babitunde kati kana akaliwa akaseera k'okulwanira buno bukodyo bw'abayaya balwanira ku street nga bagenda okubba tewali nnyo kyamaanyi kiriwo bali mu kutunda properties zaabwe nategeezeddwako n'abasajja abasinga obujja Abanyarwanda babadde mu lukoola batandise okutunda amataka gaabwe ge baali babbye nga baagala kudduka era abasinga obungi badduse bayingira Congo kuba bakimanyi ekijja kati gwaliyo ng'obuzibwabuzibwa oganya okulwanira ensi yo ng'okimanya akabinja k'abantu akatufuga tekaladde omutwalo kitegeeza oliko ekikyamu ku mutwe tulina kukwatira wamu tununule ensi yaffe essaawa zino nga ngenda kudda ku nsonga esembayo ekyennaku kiri nti bannayuganda tulemeddwa okumanya obuyinza waffe mu Uganda ne tutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omuntu omu ekintu kyakola buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu gwe naawe olina obuvunaanyizibwa bwe ne Kyagulanyi olina omugabo gwe gumu ne Kyagulanyi kati gwe bw'osirikanga ensi esaana togenda kulinnya Kyagulanyi njala weebuuze lwaki Kyagulanyi ateereddwako amanyi mangi kubanga yaliko ensonga basigadde bonna asoole byobufuzi bonna bayaye bamafiya bafuna ssente nga basinga omuvuma talina mulimu wadde address nti atunda obumasu atunda obuleega oba atunda empapula z'amawulire yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nobatulina n'amaanyi ne gakugwamu novuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli ku kyeyo olikozesa social media ng'ate kyalwanira ove ku kyeyo dde waka osobola okufuna ekyokulya n'okweyagalira mu nsi yo naawe nodda ku Kyagulanyi n'omuvuma kitegeeza mukolera gavumenti mukino magiriza mbagamba mwegendereze nnyo Uganda weeraga njera sooka kubuuza Uganda zaabu akulukuta n'omubisi lwaki export gye tulina kati y'abantu nga n'abantu gye bagenda bakulumukuka abatasobola kufuna mirimu gw'omuntu atannamanya kiri mu nsi z'Abawarabu eri bannayuganda njagala osokolooza emirundi esatu nga tunasindika mwana Dubai tunasindika mwana Saudi Arabia tunasindika mwana walla wonna information gye nnina gye nkuŋŋaanyiza okuva e Dubai ekaabya amaziga omuntu yenna ng'olowooza emirundi egisookamu esatu sooka olowooze nga tunasindika mwana wo Dubai ya floodinze ne ba foreigners abaagala emirimu in fact abanoonya emirimu bangi n'okusinga emirimu e Dubai kino kiviiriddeko bannayuganda okutandika okwejja mu bulamu bw'ensi nga bafiiriddwa obwongo bwabwe nga tebakyategeera ennaku zino tebakyabiteeka na ku social media mukimanyi nti gavumenti yaawali balina strict laws omuntu okufa kiba kive tebaagala mawulire gafune mu nsi yaabwe obeera ku social media njagala omuli emirundi emeka gyawodde kugegulira livudde Dubai lifulumya ku internet oba nolira bakwalu jazira okujja ng'osanzeyo promotion ya bizimbe baba na beach na business tolya kontinent kyonna abadde bwekiti kubanga bakeepinga information yabwe munda naye nga abaana bali mu kwetta abaana bali mu kufa pressure gwoba oyagala kuprovinga kino kubira omwana ali e Dubai nga tannafuna mulimu ng'agenda ku visit visa
bana Uganda batalina mirimu Dubai SARS tumawera n'omutwalo gumu n'ekitundu naye nga ate buli lunaku kitononyi wayingira abana abawere 10 naye nga ekibatwala kunoonya mirimu ewaabwe emirimu tegisobola kubeerayo. Dubai Uganda yawako Dubai obuyambi kiki kyatuuka ku Uganda kuba tesobola kulabira abantu baayo nga tubasindika bweru kino bakikola bwe bati. Abantu bonna system y'abasibira mu bbwa dira bananso balumya obwavu oba forcing okuva mu ggwanga bagende ebweru waayo baleme kuteekako dimaandi y'emirimu nti waba waze okwekalakaasa okunooba okukyusa obuyinza oba tokyalina force y'amaanyi kati bo bagende ebweru bafiira ye nga bw'ayingiza babe bamukkiririzaamu. Njagala bagamba essaawa zino okuva lwe twatandika okwogera ensonga zino twandibanga mu Uganda mwakayingiramu abagwira abawera miliyoni 10 nga tebali registered tebamanyiddwa kuvuna buddo batandise okwokipanga amataka g'abantu bagatwala baindiginasi Uganda nezibattibwa mu kimpukumpuku nga teri amanyi abaana bawambibwa drone ziwamba nezibasiika nezibatta teri ayogera omuntu yandibadde ayogera ate gwe balima empindi ku mabega omuntu avaayo okulumirwa bannayuganda ate gwe balima empindi ku mabega ebintu by'okulepinga abaana abawala mu nsi e Uganda gwafuuka luyimba nga n'abagwenyigira mu bakulu mu gavumenti teri akyogerako okitegera. Kati yala bagamba musooke mulowooze nga tunasindika mwana Dubai ali overpopulated by foreigners kubanga bannayuganda basinga obungi kati tebakyalina mirimu gye bakola kubanga tegiriiyo. Abensi endala ate nabo bakiyitirivu okuli abayindi ababanga Pakistan nabo bayitirivu nnyo kuba tebalina empapula nnyingi nnyo emirimu tegiriiyo. Kino kigenda kuleetera abaana bamufuna stress ne depression nga bali mu kitundu ekyo ky'e Dubai n'ensi ezisigadde obungi. Abaana bali mu Saudi Arabia mu yumba oba gye tuyita deportation centers oba ku agents office okwetola Saudi Arabia bayitirivu nnyo. Mwalayo video uli ku social media abaana bafuluma buli lunaku at least ekitono nnyo ku kisaawo Entebbe olunaku bayisaawo abaana abawere 13 on daily basis. Ewe namba etono on daily basis abaana 13 naye ng'ennamba 13 agenda ofuna kendi bayinza okuba tewera 50 kwabo olunaku lwe batuuka kitegeeza 25 bigenda kusigala awo okumala omwezi mulamba emyezi 2 nga tebafunye emirimu. Kati kyembagamba gwe atayagala kulwanira nsiyo okwejja mu buddu bwe bakutwalamu kitegeeza ensi ekulemye. Kino nze kyenkola onkola buvunaanyizibwa wange obuli mu ssemateeka wa Uganda luwandire eggwanga lyogerere yogere bikyamu biri mu nsi ebitegeere yensonga lwaki ye bw'aba akutwala ekyankwanza okusomesa nga akusomesa patriotism ye ataakusomesa bibyenga ye kulemezawo gavumenti nakulemezawo famire ye takusomesa kwagala ggwanga lyo mbuze lwaki. Njagala obuuza omusajja omukulu yakamala Makerere University essaawa zino amanyi kye bayita constitution n'amateeka n'ebiragira akimanyi. Ensi ezisinga omwana kasita ayingira secondary school nti ayingidde senior 1 part of the subjects balina omusomesa bamusomesa constitution. Mu Uganda basomesa constitution. Waliwo omwana ava mu senior 4 kutuuka senior 6 nga manyi constitution ya Uganda. Waliwo omwana Uganda amanyi obuvunaanyizibwa mu Uganda. Constitution ya Uganda etteeka erisooka lisoma litya era ng'obuvunaanyizibwa mu Uganda buvunaanyizibwa ki? If they can stop you from talking, that means bakujjeko obuvunaanyizibwa obwa Uganda busooka kubanga you have all rights to ask questions and you all have rights to get answers from the leaders. Bwe baku-intimidating n'abajja mu inbox ne bakutiisatiisa n'osirika kitegeeza tomanyi obuvunaanyizibwa abo. Ensi ezeekalakaasa okukyusa obuyinza bamanyi constitution zaabwe mu constitution Museveni yaganda gibasomesa gyensonga lwaki temulowooza. Bw'owulira Lumbuye ng'ayogera ogaba Lumbuye mutamiivu omulalu siri mulavu manyi constitution manyi obuvunaanyizibwa bwawe mu ggwanga. Bino byenjogera kinkakatako mu constitution. I'm a Ugandan who fight for freedom and to protect my constitution kubanga etteekamu eriri liŋŋamba nti olina okulwana okukuuma n'okukuuma ensi yo n'ebintu byayo n'okukuuma amateeka n'ebiro ne constitution obutamenyebwa. Kati njala babuuza Bannayuganda bameka bamanyi constitution on average nga ne bambemba parliament walonda bagibasomesa nga bali muli nga tebagimanyi. Bw'oba omanyi amateeka ne constitution teweetaaga kubula ekikyakkola. Mu Uganda yensonga lwaki bajja ne social bajja ne gundi ne political education bamujja mu syllabus ya Uganda bamujjamu. Civic education yefaananyiza ku political education bamujjamu kubanga bw'olekawo political education ku secondary level
kitegeeza omuntu ajja kufuna idea bolekawo amasomo agalaga abantu kuba bikkula omubi okuba bikkula obwongo bajja kutegeera obuvunaanyizibwa bwe kati Museveni kyeyakola yajjawo political education n'amusaanyaawo civic education n'amusaanyaawo kati mukulu constitution mugenda gisomerawa abaana bagenda kusoma di constitution bagenda tegeera bibani mu Uganda. That's why nti bakuwa n'endaga muntu nga ya myaka 10 nga biggwako genda kufuka omunsi munansi iki tolina eyo government gye muli gye muga muyine eggwanga. Njala kubuuza tambula buli nsi wolaga buli munansi ayina bendewera mu nsi mu Uganda mekaba ayina bendewera mu nju zaabwe. On average njala babuuza bana Uganda mekaba ayina bendera mu nsi mu nyumba zaabwe kubanga tebamanyi rights zaabwe tebamanyi constitution. Genda wano wenyumiridde wano wentudde buli munansi ayina bendewera buli lunaku lukulu bazijjayo ne baziteeka mu madinisa ne batambula nazo. Buli entry point yonna ey'ensi eriko bendewere nene buli ddweko bendewere nene buli police station eriko bendewere nene kebere office nga yenkanata kuliko bendewere nene tuka mu Uganda ogisako kisaawe Entebbe odamu gisingana ku parliament nga ne ku police olumu bendewera tezibeerawo kati munansi alagifuna ati amanyi omugaso gwa bendera amanyi omugaso gwa bendera. Amanyi omugaso gwa bendewera omanye ensi yo kyeki. Mbabuuziza on average bannayuganda bameka balina bendewera ya Uganda ba Uganda flag in their houses. How many are they? Nobody, because they don't know their right. They don't know their rights. They don't know the constitution. They don't know who they are. Who are they in their country? They don't know. Kubanga bachi bamba mu ntandikwa. Ne Museveni akwata mba akutwale kyankwanza akusomese. To brainwash you akusomesa NRM. Kimwe Museveni mulungi nnyo tambuza government projects zeziruwa. Zirudda projects. Mugwanga Uganda buli muntu yenna ngozizo omusango gubwa ku bankuko olina okufuna lawyer wabwerere mu constitution mwekiri obbe nkola bakusobe ekitali emyaka 7 katofunye wadde lawyer akuwolereza constitution kwa tosobola kusiba mu sibe nga talina addo omusango tumwina bujulizi mu mulumi kati yazizo omusango segirinya ne munne bali mu komera babasibagera mu myaka bageze myezi 9 government yabuwa bujulizi ekipinga on kwadijaninga court wadijanyinza court kyanonyereza kiki etteka lisoma bwiti omuntu yenna ateekeddwa okujja mu kooti ateekeddwa okukwatibwa n'ateekebwa mu police ayina okwapiyaringa mu kooti oluvannyuma lw'essaawa 8 mu ssaawa 8 kiba kiwadde poliisi obuvunaanyizibwa okunoonya obujulizi obulumika omuntu gwe baakutte bwe buba tebuliwo mu mute. Oyinza n'okumala ku poliisi omwezi mulamba oyinza n'okumala ku poliisi emyezi 2 ne bakutwala luzira n'ojja gavumenti ebuliddwa obujulizi yo gavumenti kuba temumanyi mateeka tebagala mateeka. Nze babuuziza abantu bameka balina bendewera ya Uganda mu Uganda teri. Constitution article esooka esoma ki? Era go buvunaanyizibwa bwo ki? If a person or someone can come into your inbox nagamba don't talk about politics nozinga nogabande omusajja ze mu inbox yange nantisa that means you don't know what is yours, you don't know your responsibility. Teri muntu asobola kujja mu inbox yo kutusindikira message kutisatiza ekyo tukiyita intimidation era musango omuntu osobola mugulako musango tukimanyi. How dare you come in my inbox nona go kutisatiza tusobola kubanga it's my constitutional right. If you feel that I've committed a crime, open a case against me mumpite mu court impose, but coming to my inbox bakukwogera byobufuzi toyogera kino ekyo baba banyama tebwa mu musina do musirwa damu kujja mu inbox nga kutisatiza kubanga it's your constitutional right, but it intimidation tekikirizwa mateeka omuntu okujja mu inbox na akutisatiza neba tisatiza tuivude batutiza uli yankubidde simu nansindikira message simanyi wosula family onji manyi if all telephone numbers in Uganda are registered
enamba kubidde registered etekedde okubanga emanyanya kubidde ne sawaji kubidde ndobozi bali manyi bakutiisa tiisa bane muzukuke Kyagulanyi okugwa gukoze mulinda ki police sakoza muti muli sente mulinda ki omwaka mulamba temulina musala UPDF baba nabade babaterekera ensimbi za mwezi sako zibajja ku mwezi uno gayi bamufise nabala bagenda batta mulinda ki amajega go bagale sikitegeeza muri useless UPDF nkidamu amajega go ngabalaze bagayingi kitegeeza muri useless temwina kye mugenda kukolado kuyamba eggwanga kati before nga tebalina batta mwirwane kunga mutasaba na bana Uganda balinze mwe mu constitution ya Uganda ekirema police majega gekikolako ata amajega kikola nga gasinzira mu sebateeka kati mbate musobola kuyamba government kuyamba bana Uganda mugenda kuyamba ani mugenda kuyamba ani mugenda kuyambana nga wetwogerera essaawa zino ono omusajja ali mu kwengeza kuleeta abantu be bonna kubayingiza ggwanga munnansi ogenda kuddawa nawuliddeyo ekizezengere kimu eyeyita mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada bwe yamusikira yazze ewaserwa dda state agent mbosimanyi ndi wano nze mutabani wa Amin Dada tata wange yali bwe yafuluma eggwanga yafuluma n'ebintu by'eggwanga kati enzize mbirete mbikwase mu 7 simanyi bidize government bibiki mukulu abana ba Amin bonna tubamanyi nzo kuba Yesu ali mwana wa Amin naye mu bintu byonna by'olabye Uganda tata bye yakolera kwayo kubadde kujja mu pastor oyo musajja state agent oyogere kasasiro oyo tata wa muzika Saudi Arabia bamuzala Saudi Arabia Amin yatwala ki mama oba step mana okale katugambe Madina Amin yagamba bawange nali muwadiza n'okutwala ensawo ya seri ngamba ezo sente sizange za bana Uganda Amin yagenda tayina de kintu kyonna n'agenda de ensawo seri zagati yagenda nazo kati gwe muvubuka guwaze nodde waserwa dda sima yogera kasasiro wo tumanyi mu 7 biki byabakozesa tabani Amin mukulu wali mubuuze embeera gy'alimu wadde recently yali era kati ali kuki nonya baganda obona basingo munyi bali kuki kati go bakolesa obuzebuze eggwanga Amin talina kiyatwala tata talina kiyatwala bwogamba nti court of arm giyatwala yali official court of arm eyagitwala mu Uganda oligino ono aliwo gwoyagala bisimo yagala jimuwa si munansi Museveni musajja munyarwanda era akimanyi wanu yakweka amanya gamatufu n'agakweka ne tugazuula n'engabulira ensi talina buvuna buddo n'enkibulira ensi n'abaana besiba na Uganda n'ensi mu Uganda kati ogenda biwa wangaani yenga gwe mu bintu byosinza okulaba okutegeera kwe kugamba nti ogenda kuza ebintu yatwala ki mu kifo ky'okugamba nti tutegeeza famire ne baganda muze omulambo gwa kitamu guzike mu Uganda baguwe ekitiibwa gwatowooza musime niye simanyi omusajja bayakola naye mmwe abasajja mmwe tata we yali famous and very strong yazimba n'atwala economy ya Uganda ku level endala alina luguudo ki mu Kampala alina kizimbe ki mu Kampala if I may ask kino kizimbe kya Amin alina kizimbe ki mu Kampala ndi kino kya Amin kebera akedi kalibe kizimbe mu Kolo kiri ludda nti kya Amin keribere ettaka nga liri mu Buganda liri ludda wote ya Amin teririwo kubanga alyagala ensi ye nekebera bana abasajja babbi abajja okusanyawo eggwanga buli wamu batuttewo banatera mu National Transport Corporation abe bizinga kubiteeka mu nsawo kuba babbi nnyo kukitegera talina kyeyatwala buuza maama oba step mother Madina Amin ajja kubudda before nga tona ajja kusimuwaza ggwanga nga tonavuma Kyagulanyi omanyi constitution ya Uganda nga tonavuma Kyagulanyi omanyi obuvunanyizibwa bwo kwavuma Robert Kyagulanyi sera mu nyumba mulimu bendeweera abaana bamanyi constitution omanyi obuvunanyizibwa bwabwe kale ovuma Robert Kyagulanyi senta moyina abaana ate ng'oli musajja mu Uganda
buli mwezi buli vanyuma myezi 3 bobo ino bana basatu osasula milioni zitaka wansi wa 10 okubawerera bamaze university bagenda kola ruddawa owachawagira Museveni esawa zino litera amafuta egula nusu kasanvu ochawagira Museveni nenga kiri intention bakikola bakitegenderedde abasawo babedimye ochawagira Museveni sako z'abasirikale temuli sente ochawagira Museveni batta bana Uganda basaba 10 nga tebalina musango ochawagira Museveni ebyo muri mukola okona ensi yafe n'okutiisa tisa bana Uganda mbive kukutiisa tisa kwakoma. You are a human being like me, like other Ugandans, intimidating people using guns. That is old fashioned. Era nkugamba munna Uganda aliyeyo bana basajja balinze ekintu eki kulya reply. Tebanafuna reply. Omuntu wakuwandikira ebbaluwa wakusindikidde message oyina omuddamu. Museveni atuse tetusobola muddiza kubanga tulina akatengo. Museveni alina emmundu kubanga amate tetusobola zifuna kumulwanyisa. Museveni ye muntu asinga obutiitiizi ku nsi ya Katonda kuno. It's because he hadn't get the real reply from the citizens of Uganda. But remember, anytime, anywhere, the real citizens of Uganda will reply to you very soon. You will get a reply. Either a written reply or a verbal reply. Fetuchakola one verbal to kuogera bogezi na kushumiya, but the real reply eja. Ate you won't like it with your family and your fellow mafias. Because to nafuna reply. That's why Ogamba will kill Tibana Chibagenda Tukola. But you will get the real reply from the real citizens of Uganda. Ogenda Tandikoba was sent until when? Until when you are going to use money to bribe Ugandans? Until when? Kubanga to China sent, you don't have money. Nothing you have. Not to know Muchara Genti Alimu Kutaba na Uganda no education system. Ese no gena kubalukanga watermelon gibasudde wansi. Science atugamba nti omutima gw'omuntu guli mbigere, ebigere bikuzimba ebigenda kubiringa landi mbayi bigenda kwabika nayo kyatta abantu. Era kyagala okubba n'okubya essimbi z'eggwanga ogenda zitwala wa mama. Nkubuuza Janet, where are you going to take the Ugandan, where are you going to take all those properties? Because you are sick. Look at yourself, ebigere. Obulamu bw'omuntu bwera mu kigere wansi eno, mu fingerprint wansi eno. Mu footprint jebe newe bango tandise okuzimba ebigere bizijjagala debe nabiri ngebapikamu omuka kitegeezi n'otera okwabika toyina bulamu mu kifo ky'okutuula mu ntebe no repenting ne weesonyiwa Uganda n'ogamba no ebikolo bye bitukoze bimala era mukyagala okubba n'okutta bantu mugenda biteeka luddawa Museveni osula ologoota n'okuba endulu omeketa amannyo ne woyimiridde emizimu gikugoba naye okyagala okulemera ku ggwanga kubanga okimanyi bakunoonya. Muhoza at your age ulimu emizejo kwata abakazi tosobola na kwogera mu public nawe ogenda ogenda kufuga eggwanga era ogenda bonna bakuvuga nnyo ogenda batta ogenda kutta mpaka ddi walona bakulembeza bayire ku ssere tebamanje baziikibwa bamusoli nobody where they are where are they Hitler the same nobody knows where Hitler is Gaddafi nobody knows where Gaddafi was buried teyamanyi Gaddafi bamuziika time agenda tuka nga you can't explain anything to Ugandans nga tebagala kumanya bola banga badufi. And the most dangerous thing mu nsi kye kintu omuntu akusirikirira n'olantu musitaliwo aba ategeera ko muna Uganda aliyo nga n'ekigambo kunga kikulemye okwogero kitya kubanga mukozese mundu emundu eringa lugoye bw'ogikwata n'omulala asobola ogikwata mutemumanyi kye bayita mundu aine mundu yasinga okutya gobo yagala tegera nti mundu ajina yasinga okutya awulire essasi nga livuze liva mu sayidi eri gyata kubye essasi nga liva lidda gyali bagenda zisula bona bagenda kudduka bona bagenda kudduka gobo yagala tegerere bano basinga okutya emmundu essasi livuge nga liva mu opposite side nga si bali kubye ojja kutegera nti omusirikale atya emmundu jine tiwandibadde weekubya bakulaga nina ssente nnyingi naye waaki engato tezikyantuuka droni yange yanga bwena naye nga teziwera 13 naye tezikyakutuuka ekyo kibonerezo Museveni wayika windows ne bakukanika tokyasobola kukanikibwa naye tubuuza nti olina ku kibonerezo wotukira okusaba oluwangwa obulamu kitegeeza oba ogenze
Ntegezeddwako ne mutabani nakuzi nayira mu sabulu nanyo ne ku musaayi agenda mu kafriji kala ngo najja musaayi ne nanywako antugambe azale ekibya kiwongira nawe kikimu kyo ino kola nawe omwana mutade mu system eyo n'atamanya nti yalina chance n'agisuula kana yayagala kufuga ggwanga which is impossible tikisubuka. So ebyange mbimaze mbabuulidde mwenna abagagga mukitegeere nti mukanjolagano kana kayinza okuddawo mwali kifuwa nga mukizza munda naye nga abazadde mwenna temugeze ne mukkiriza omuntu yenna aleeta eddagala ku mulyango gwammwe nti aliwo abaana bammwe temukikkiriza okubagema bagi temubakkiriza bagema. Abasawo mbagambye missoni yammwe abasirikale mutegere buli kikigenda maaso amagye gayingidde ebiddako temumbuuza ogwange ngumanzi mukama bakuume ku lwa Katonda n'ensi yange nzanya omulimu constitution gwempa nkiddamu kino kyenkola constitution ekimpa sikola kintu kiri out of law nkola ekintu constitution ekyempako obuvunaanyizibwa kikola siri wabweru wa constitution era gwayo alumba nze ng'olwana nange olwana na constitution ya Uganda kubanga nina right ezoogera ku bintu byonna kubanga kinkakatako okulwanira eggwanga lyange by all means. Kati gwalumba nze oba olumba constitution ya Uganda batokimanyi ate kisinga okunwanya nwanira ensi yange nti ba invaders bebagiwambye so si ba indigenous Ugandans nkiddamu nwanira ensi yakubanga ngirwanira nga defending over invaders ba foreigners abagiri ba refugees not indigenous Ugandans. Mukitegere bulungi. This is my constitutional right and I'm not out of the constitution. Whatever I'm saying, it is mandatory to me. I have to do it. Whoever they are intimidating people, stop it, because those are rights for the people to speak and they are constitutional rights. Don't intimidate people. If you have power, stay where you are. Let people talk. Let people say whatever they want to say. They have all right to demonstrate. Why do you stop why do you stop them from demonstrating? They have all rights to demonstrate. Stop forcing yourself on people. People voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, but we are still exposing this regime until people understand that they have all rights to defend their constitution and to fight for their freedom, to take back power into Ugandans who are ready to carry on after Museveni. But Museveni's family and all your grandkids, they are going to suffer. They are going to suffer. May God bless Uganda and stay safe. Mwerawa. Tusikane ku Sunday mbe muli mulange Mengo nenge kigenda maaso mu kitegere bulungi nnyo security alert nziba wadde nebe mbulidde mbabulidde tebagezaako batiisa tuli mu failed state tewali kiriwo ne budget gisoma mugenda kulya amatankale mu budget era mugenda kulya nga banonye bowola siringa teziriyo mukamba ba 10 atakumira mpeera. God bless you. Musigale bulungi. Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.